David Balondemu ssentebe w'akakiiko k'eby'ettaka mu Kampala ne Joseph Ibona omubalizi w'ebitabo mu Balom Advocates basimbiddwa mu Kaguli mu maaso g'omulamuzi Winnie Nankya owa kkooti ya Buganda Road n'abasomera emisango ebiri okuli okufuna ssente mu lukujjukujju n'okwekuba n'okuzza omusango. Kigambibwa nti banna abalala abatabadde mu kkooti okuli Tumusime Kaweesa Ronald ne Mukwe Eric Geoffrey baafera $55,030 okuva mu kampuni ya KG Unlimited LLC mu lukujjukujju nga balimbye nti baakubafunira contract okubunyisa drone ezeeyambisibwa mu bulimi okufuuyira ebirime n'ebigimusa okuva mu minisitule by'obulimi obulunzi n'obuvubi ekintu kye bataatuukiriza. Emisango bagyegaanye. Bannamateeka b'abawaabirwa abakulembeddwa mu Caleb Alaka, Fred Mukasambidde n'abalala basabidde abantu baabwe okweyimirirwa nga beesigama ku nsonga ez'enjawulo omubadde n'ey'okuba nti Balondemu mulwadde agenda kulongoosebwa nga baleese n'ebbaluwa z'eddwaliro. Kyokka bino Ivan Kyaze omuwabi wa gavumenti abikubyemu ebituli nti balina n'obusobozi obutaataaganya okunoonyereza. Omulamuzi waakuwa ensala ye ku Lwokusatu ng'alagidde agende eruzira. Now, and for that reason, a decision on this application shall be pronounced on the 22nd of November this year at 9 a.m. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.